Okay, wewe nyogera maaso nokubanga musubscribinga nokubanga mutugoberera amanya gangeze Waswa Emmanuel obulambu libutya tuli mu 2022 guys mukuliko omwaka mwebale kuita nagumaze how are you doing the queen obulambu libulungi so tuvude mwaha gwo kubere waka tugenda mwaha gwa kusoma sibwe kiri so how is life generally? Life is fine. Life is fine. Okay. Mpola kama tuchatuko. Achaba kumi. Mbasanze muri kuki wano? Wano tubadde tukola ka video shoot nga okalabe katono tono ka dance challenge. Okay. Yeah. So mpulide mapiano merere. Kitegeera. Kayimba. Okay. Ka spice na mpulide madogozi je? Yeah, baka spice there na bakaita katunyumirwe. Okay. So tugenda kunyumira bunyumizi kuzina ndobona abantu bebamanyi egamataba kolera. So abasigadde how is the going generally? Oli tap chala nyangoma. Kakati tugenda kusoma nga 10. Mwetegese mutya? Yeah, twetegese ngawo manyi nti tumaze nga kebiri fena nga tuli kusomera. Okay. Of course we bagambye tudamu kusoma fena twade tunobera nga tuli ready. Okay. Uniform ze twaitwas teleka twazijeyo da. Okay. Ko kugola tetundawa na itunatera. Munatera. Zigola Okay. ebitabo kudamu kumanya school fees kino kubaka fena tuli banji ngawo tulaba. Mwe mukikide abanje nnyo. Yeah, fena tuba tulina okusoma. Okay. So manager afageza ko kikwasana. Manager ategese bulungi? Yeah. Waliwo ekibulamu? Tewali kibulamu. Gwogenda tanekera mu class P6 wasemba oli mu class P5 wayise. Ate gwo? Yes, jengena. Yes. Wasigala oli byakumeka. Ani gwe bazizaamu? Nze mubuse. Nze mubuse. Tewali n'obyali no. So engeri gye muli nti muli baana babuwala ate muli bato. Bali njagala mu mukono gwange international blogger jababuzeeko ko okuva ku YouTube. Abeko n'ekigambo kyabagamba ng'omuzadde. Kubana yayina omwana yenkana wano. Okitegedde? Okay, Nabs arankwaniriza nnyo. How are you doing? I'm fine. How are you, Patricia? How are you guys? Okay. How are you? Okay. I know that two of you, the rest of my members. Okay. I'm so happy to meet you guys. Thank I love your work. Thank you so much. You guys can dance. I absolutely cannot dance. What can you do? I do YouTube. Okay. She can travel. Yeah, She and can travel. oh wow, that's it. Byasinga okumanya. So, happy New Year, guys. Happy New Year too. Okay. I want to ask you guys what inspired you to start dancing? Actually, what inspired us with the Ghetto Kids, we all have different stories. But most especially, we all ghetto dwellers. We come from different ghettos of Kampala, in the villages, Kasese, okay, different ghettos of Uganda. So, me, honestly, I didn't have an inspiration because I grew up from the ghetto. I didn't have TV or what, but it was just a talent that I was blessed with God, you know. So, my manager found out that talent in me because he was a trainer at our school nga training this MD speech days things nenga ndabanga njosa ngambelawo 2 weeks I go to school the full week I'm home. So he got to one day he asked me, why are you not always at school? I told him I come from the ghetto, my parents don't work, I have to pay school fees, I have sisters gwe olumu gwe bawade ebiri gwe bawade omutwalo yasoma, so we can't come to school at the same time. She was like, you can really dance and I can help you with your talent. So as we didn't have any inspiration, actually Ghetto Kids starting to dance, there is no inspiration. We were inspired. Wow. Did you guys learn from zero? You didn't know how to dance, but you were taught? No, I think we did know how to dance. That's why we were the chosen ones. God chose us. Nenga nela Ghetto Kids has added so much on us. Timukyafana ba mu ghetto. No, you don't. Tuwafanana naye sachamu kama chinera. We are still Ghetto Kids because these guys are now we just got them bato. Tukuze people saw us when we were outside. Tukuze we still have to help other kids who are down there have this talent. Yeah. Gana busara ze katika mbuze cyane. You are a woman, you are a lady like these ones, or you know, tell them some simple whatever advice for. Okay, not advice, I'll just say something that yeah. Okay, I'll just tell you something that I would have loved to learn, or I would have wished someone told me when I was still like your age.
I would tell you to be absolutely confident. I know you're already confident, but the situations that will just require you to have a certain level of confidence, and you might not get it if you're not confident. And I'll tell you to believe in yourself and know that whatever you put your hands on, you can succeed. Okay. Thank you. I'm just asking a simple thing. Mutuwe kathimu kamwe kabagata akabakumira wamu. Like you have something in common. The ghetto kids we are this. Like a slogan or something. Yeah. So our slogan is "Let's to inspire." Sorry, right? Let's shout it. Yeah. Okay. Say triplets ghetto kids. We dance to inspire. Okay. So you do self-shout. Triplets ghetto kids. We dance to inspire. Thank you so much, guys. Anyway, bagaliza okusoma bulungi. Bane musome. Abatasimba bona abona nnyo mu nsi eno. Mukitegedde bulungi nnyo. Yeah, that's it. Mubire bulungi. Thank you so much. Nice time, guys. Thank you. Awenjego nakulwaliro in a very special way. Nsazeewo nkyaleko mu maka ga mikono gyaffe foundation. Foundation esinga okubeera y'amaanyi mu kumaintainga abaana okuleeta talents. Era nga ndi mu triplets ghetto home. Kujja kubabuuzaako. And I'm proudly finding here my manager, Oriuta. Ndi bulungi muganda wange. Ono gwe bayita man of all seasons. Nsanyusa okubeerako wano. Waswa Emma YouTube channel. Waswa Emma YouTube channel. The Trust Media. The Trust Media. Nasema okujja nga ndi ku mukutu guli omulala. Ensi n'ekyuka. Ensi ekyuka. Ate manyi buli kimu kijja tambula bulungi. Manyi abantu abalaba bajja subscribinga and you get there soon. Okay. Yeah. Weewaawo ekyo manager akitugambye ensi bw'ekyuka okyuka nayo tokkiriza nsi kuleka mabega. Manager oli bulungi. Ndi bulungi tugezaako kukwasaganya ebintu mu mpolampola mwene embeera kati emyaka 2 naye nga bitambula bulungi si bibi mpolampola. Weebale kukuuma maka gano bannange. Kameramani wange nzo balengezaako ku kisenge wekifaanana. Nolaba amaka amalungi bannaye. It's a very nice home. Thank you bro. Okay. Yes. Obulamu bulungi ko? Obulamu bulungi. How are the kids? Abaana tukwasaganya balungi nga naye nga abamu balwaddemu abalala bali fine. We batyo. Nga omanyi nti no tewali kintu kiri straight forward mubaamu obwonvu n'obukko naye nga alhamdulillah obulamu we buli tuli bulungi. Olina abaana bameka currently? Nasemba kumanya 5 by then. Yeah. So 5 liking wona right no abasulawo de bali 30. Then bogataka abali wabweru 50. Then nabala waliwo nyina nayongera kawo bali awo bayitawo kasenge nakauka eri gye tugula amayirungi. Awo wenyini awo kati waliwo abaana abali awo nabo ngenda nembayamba kwaliwo family eriwo. Yeah, for example wendi ne blood esente ezirisa abaana nga nyingi. Ya nyingi naye kiba kisa kya Mukama na kuteekako blessing noba ng'osobola okuba ng'osobola obibeeza oluusi nange luziba naye kinga lugenda kukyanga simanyi kyengenda baliisa naye munaye oba oli awo Mukama naprovidinga ne tubeerawo obulamu ne butambula mpolampola. Gwe omu ku bazadde abadde bawerera abaana bano otunula otya nga goals z'abaana bo ziyimiridde? Omwana omwasomye pittu emyaka 2. Ya kimpisiza ddala bubi nnyo simanyi na ngeri ya kimaintainingamu kakati wentunula ya Patricia right now alibadde agenda kati agenda ku university. Yes. Naye senior 5 agisomedde kati emyaka emeka 2 katugenda mu gwa 3. Twagezaako tulabe nti no tusoma online naye ngera n'ebyensomera online oluusi data oluusi waali naye nga ate naye atambula mpola. Zoom ezo tetunazimanya zikozesa buki bulungi tetubitegeera bulungi. Oyinza oba obitegeera gwe aliko naye ng'oli agikwasaganya naye tagikola ki aliko kakamera kayina kafu okitegeera omwana batalaba bulungi kati ate content oluusi ne bayita takwatagana lero balese kirala ne baleeta ate kintu kiki kwegamba tebiri practical. Tetunnabitegeera bisaana eri mu America eri tetunnabitegeera bulungi kati ebyo twatuse time netwanga bitumenya netugamba why katukakane tulinde so bamenya je kimu nti none musasula ya school fees kati wina alina akasasula school fees ne balokinga. Osasulira abaana bameka? Nsasulira abaana bali 25 fully school fees. Then abasigadde ngenda mbawa kontinoomu wako half. Then omala n'omuwa ebitabo omala n'omuyambako uniform bwe bityo buli omu nyina kyemuwaako sofa ng'omwana adda ku ssomero. What are the criteria z'oyitamu ng'okuŋŋanya abaana bano? Okusingira ddala noonya nnyo omwana alina talent naye nga talina mwasirizi nga tasobola kuyambibwa. Oyo omwana oyo mufaako nnyo
ekya mulimu abaana abamu bwe bampitira for example in fact waliwo omwana era kati gwe bampitidde ali awo ku street bangambye yeetaaga obuyambi kati oyo naye omuntu wampita n'ambuliramu story ye ngenda ne mufuna ne muyambako then nenfuna n'omwana omulala nga talina talent talina kyonna naye nga yeetaaga obuyambi bwange oyo mwana naye mufuna then wabaawo omwana ajja ku mulyango awo ku gate n'akonkona bukonkoni n'akonkona mbuki bangambye oyamba abaana nange nzize onyambe n'omuddamu ki ne mugamba ovaawa ne tandika omubuuza biki kuba abamu abaana batoloka ewaabwe abamu batoloka nga zebuzi naye nga ayagala kujja mu ghetto kids okitegeera najja kati olina omulonyezaako avaawo akola kiti yatolose waka kati bw'omaliriza ekyo omulala n'agamba nti nva mubende oba nva wala n'agamba atuuse wano aze n'ensawo ye school bag ajine baganaga nzizenze ndiredde kasonga mayingira nga ndandika oba kusiimula oba kukola kinze njaga kubeera mu ghetto kids otyo kade no naye nosoka n'omukakkanyi waka n'omuyita n'omubuuza kamu n'omugamba kati noyina abazadde nti kati kyokola kwata essimu eno nsaba ne transport wuno njagala oddeyo waka muzadde ogwe njagala okwogera naye bwe njogera nayogera naye nambulira bukimu nze njasobola okujja naye nakuteeka wano bajja kunsiba kuba muzadde wo gyakola ki gyali osegera kati noyo n'omubuliramuko n'omutereza n'addayo abamu baddamu ne bankubira nenjugana n'omuzadde ne mubulira ekyokukola ne mugamba omwana no kati ali bwati naye tulina omukuuma mu mbeera asobola okuba nga atereera osegera kati yembeera oluusi mwentambuliza abaana naye nga kati yengeri gyenfunamu abaana b'embeera. There is something I want to know. Ffe tulina abaana oba n'abaana babiri ne bakubonyaabonya discipline omukuuma otya? Ya kyenasooka okukola nti buli mwana ajja wano nsooka nendaba empisa ze kuba nze ndi musomesa nasoma kye bayita child study so kati nsooka nemusoma embeera nemanya biki byayagala biki ebimunyiiza kintu kyensobola omukwasizaako nga bwekintu ekyo bwaba akyagala nnyo so bwe nkimuggyako asobola okudda mu mbeera gye mwagalamu nensooka nkikola ki nkimuwa kati ekisooka mbagamba nnyo nti fano tuli ba Luganda buli omu olina okufa ku munno ekirala buli omu tolina kulya ku munno kiri n'ofuna katono katya tukasheyalinge baweeko ekintu ekyo kati mumbeera n'ekirala ne mbafuula mikwano gyange nti weneba buli wofuna ekintu ekikunyiga mpita nja kujjawo oli nve mu basigadde abangi nzije twogere ffenna kati era buli muntu afunamu challenge akuyita nagamba teacher njagala kwogera nawe naye kati abasinga tebampita teacher bampita daddy oba mukulu oba ani bampita daddy so nangamba daddy njagala kwogera nawe ne waba muto myaka kakwa abaana asingawo buto alina emyaka ena era naye ampita amunaye nangamba njagala kwogera nawe nga wano wannuma kati okutu kwange kuli bwe kuti oyo gundi yayogedde ekigambo ekibi yakiŋŋambye okitegera kade nofuna engeri gyokikola ki gyosolovingamu kati embeera nti empisa kyamaanyi nnyo ate mbakuliza mu ddiini nkufuna bulungi kibooko ya bukyafu tevaayo kibooko eyo erwawo vaayo mbadde mbanyimu mutuufu bwe bagiramu nga tusandabula nedda kuba omwana ono nze namanyi olaba engeri gye nasomesaako ali nange bankubamukko nti nga natolokanga ku ssomero naye nga bwentoloka mmanyi bwe naatoloka ngenda kukola kyenjagala naye bagenda kunkuba kibooko 5 kati kangumire ekibooko 5 naye kantoloke nga neeyiye okitegeera kati embeera eyo nagiraba ne ŋŋamba nti omwana asobola okugamba kibooko njajja zikuba naye kankikole kino kati nensalawo mbakulize mu mbeera ey'eddiini nga si byambooko naye sometimes oluusi era evaayo entonotono n'obawujja mu kisobola kikulimba nti wabaawo ekiri kirina n'ogamba kati leero kambalage nti nno nze mukulu nyina ensasage gyenkolaawo kati buli omu n'ateera wat n'agamba leero dadi avuddeko tulina okuteera abamanya nti bakoze omusango munene embooko okola ki okuvaayo kati yembera mutambulire kufuna bulungi nnyo luli mbadde nga mukola ensimbi nga muzijja mu shows na biki how do you survive ennaku zino engeri gyensurvivingamu
waliwo abantu abenjawulo kwasijja kulimba nti emirimu gye nali nkola gyonna gyali mu entertainment gyayimirira ya business singa katera ne business nti nobeerawo nedduuka era nabiko gakolaki so kati abantu abenjawulo sijja kulimba obeerayo n'omuntu n'akusindikirayo babayita ba person abo nyina gwe manyiyo spice oyo person ne shiba lwakuba lisi tetumwogerako oyo naye omulaba oyo esanga teacher abaana bali batya emugamba naye tetuli stack nakuterako kyakuterako ku simu oba nakusindikirwa omuntu ne bakuleterayo ku mmere so kati bwentu bwenkwasaganya ebintu nti just tubirawo lwa kisa ky'abantu kuba nagezaako waliwo time enatuuka nga mbuya abaana bano njagala bagoba nga kitabuse naye kati nga ngamba mbasindikewa bafuka kitundu kuggwe kunze ayi no bagwa tukunyigira era n'abantu mugera kungamba omusajja oyo wakiri musula enjala n'olwoli bagoba kyatuulira mu musera nze nkubulidde ekyo kituufu abaana kyasooka bejjako tosoboka lwoli bejjako teri aliddamu nakunoonya ekyo kituufu kati ate era mulina okukolayo buddansi abantu balina omumanya biki kati ate oba ejjako era tebijja bikola ki tujja bikola kati ne ŋŋamba kantobe n'abaana bange ate natuuka time ne mbagamba tebamulaba temulidde ku nnyama mumanya taata wamwe talina ki bwe mulaba mugiridde nakikubye waliwo kasente kati bo bakimanyi ate ne munaye n'ekirala nabo benyini nabayigiriza engeri y'okusevingamu oluusi emikwano gyabwe gisumusajja oluusi najja namuwaayo kyamuwaddeyo okitegera kati bayiga basevi balina obukebekebe kati waliwo time natuuka ne bayete ebyaddala ze nali stack naye abantu abamu maybe era najjayo ne ŋŋamba mwana kwata akasimu kano njagala okwata ekintu kino okitegeera okikwate bw'okikwata njagala ndaba bana reaction zaabwe ndabe ddala mulimu abasevinga ku sente ne mbagamba nga tekyali kituufu nava mu kisengere ddala natuuka nga siina yadde 10 naye nga balina okulya balina okunywa ne mbagamba bannange mujje wano olwaleero sijja balimba mbalisiza embaaga naye olunaku lwaleero njagala mundiise ate sikundiisa nzekka tweriise olunaku lwaleero lwonna ne mbabulira ebintu byenkola ne mbagamba tulina embwa ezitukuuma zirina olya tulina onywa kyayi leero n'ekyemisana ne evening tea weesesinge olw'eggulu tunywa kyayi oba ne tunywa obuugi okitegeera kati ne mbagamba tulina okugula obutto byonna